buli omu agende wa maama we. No, what time ensigo ekunyiga. Vuga buli omu agendeko ewaabwe abaana tubaleke mu kazigo. Kati ye kye yali ategeeza abaana jjukira nze maama waabwe for example. Kwata abaana bo bagende wa maama waabwe nawe ogende wa maama wo nangende wa maama wo. Amaye kati bwekaza. Naye nga kale buli yazawe olunaku olwaleero tukagaliza amazaalibwa amalungi and of course tujja kuba tetuliwa tetujja n'abamwezi gujja ogwa October. Kakati waliwo emboozi bambi y'ennaku gye ndabye mu mawulire eya omukyala Namiro Teopista myaka 25 yafiiridde mu nnyumba mu kazigo ke n'ekyana kye kya myezi 8 Alvin Muwanguzi eri mu mawulire ga Daily Monitor. Okusinziira ku poliisi y'Emityana kuba badde bava side zeyo Mityana ku kyalo kiyitibwa Kanyale Village Namuganvu Parish Kikandwa Sub County tenga abadde musomesa primary school kati kirabika abadde engeri gy'apangisa mu bino by'opangisa akazigo emmanju emmaaso nga waliyo edduuka. Kati Mr. Juma Ssentongo nannyini edduuka yafuuyidde endowooza mmese biyenje biki abalina atabagamba basula emmanju eno nfuuwa afuuyira ng'ekyawula ekitera okwawula obwo obuzigo bambi kaba ka plywood olumu era ne bati tebabusereka na bulungi era babuyitamu kati bambi kyeka we bagenza okwebaka n'akaana ke ne fumigation eyo ebidagala so nekibaviirako okufa so kibi nnyo kibi ddala naye abaana nga bakadda ku ssomero amasomero gakola kye tuyita fumigation. Abaana we bava ewaka abazadde bakola fumigation. Abaana baba bakadda nalabako omwana gwe baspringa kavidi simanya wakalaba nga bakutte kino ekintu ng'ekyoza emmotoka actually ekifumigating ng'omwana bali mu sprayinga yonna nga olaba abantu webiseera ebyo bya Ebola aba COVID yes nga sprayinga ne bali babeera bali baprotectinze bulungi so ne bafuuyira ebintu ebyo byonna eby'abaana. It is something kyenjagadde leero nti abaana abamu bakadda ku ssomero baleka abaana bava to and fro from school batambuza ebiku so abazadde ne bapickinga interest n'ekirala olumwe waka wabeera crowded ng'abaana weebali bwe bava abazadde ne bagamba bano ke bagenze katufulumye buli kimu tusprayingeko waka usually nze mami waffe yakikolanga amufuddewo n'afulumya buli kimu kakikyali mu nnyumba muba bangi n'asprayinga ku nnyumba. Kati obanga naye wemba mukoma ebintu bamwe musigala mu store naye sprayinga then ne mujingira mwebuti n'essomero lyonna okwewala ebiku because tuva mu maka ag'enjawulo so buli omu ajja n'ebirwadde bye. Kakati tulina okwegendereza because now kati Mr. Juma bali munoonya ku musango gwa murder. It could ayinza okuba stated as murder naye nga yaviiriddeko oli okufa so banga omutemu naye nga nawe olumu wakikoze mu butamanya. Kakati no munnange nga abamu amasomero agamu gakola kino ekintu mu last week namanya abaana bagenda kudda ne batandika olulongoosa essomero ne fumigatinga kusiiga kala olaba just painting eyo esobola okuleetera omuntu okuziira obulamu bw'abantu temubutwala nnyo for granted. Nze painting esobola okunnumya omutwe nenfuna kamunguluze netandika n'okusesema painting yokka so mwegendereze byonna ebiddagala. Kakati amaka gaffe ate kati eno na rainy season okwewala byonna ebyewalula one of the things byolina okukola is to fumigate your home naddala nga mulinga abalina ennimiro naye tulina otwala safety measures esookera ddala whether school home or what bwobanga ogenda okufumigatinga sooka omanye nti eddagala lino lya bulabe eri abantu manya likosa kyenkanawa abamu mugenda kubanga because sometimes it is expensive okukola ki okuyita bano abantu abali professional era bona bayita bo bagenda kujja beesabise bwe batyo gwe byebintu ate wakati obirina ate olumu tetumalina kutabula ddagala lino ogenda n'oligula wali bayitawo waliko institute walinga kowino we batudde eddagala ly'ebifuyire ebyo ery'ebiwuka kafumbe eyo kafumbe walola ng'oyingidde oba bagajjawo ago amaduuka wemanyi wali very common village quarter village something like that awo wennyini awo kati n'agenda ng'ajjajja kiranse waabwe n'ayeepimira ye olumu bamulagiridde naye n'amanya nti ennyumba ye erimu oba ebiku bingi oba ebiyenje bingi nanga akanyongezeemu nga wetumanya abanayuganda ne yeeyongerezaamuko ye n'agira
olumu temulina n'ebyo bintu bisprayinga kati kyakola afuna akacupa k'amazzi bafuna olweyo oba olweyo n'ateeka mu bbaafu n'atabula n'amaasa nkubulidde kyennyini kyobadde omanye kyembadde manyi ate kyo kibadde kyakacupa naye nekyo nakirabako afuna akacupa k'amazzi eno waggulu n'akubamu obutuli n'aliteekamu eddagala n'afuuyira ng'amaasa bw'ati kiyinza omukolera tetuganye naye weegendereza eddagala bitabudde nga bebakulagiridde toweeyewadde magezi go then nekirala gwe ng'omuntu tofa ku byogenda kutta other zirijja kutta gwe protective measures okikwetagisa okwambala gloves okuteekako mask okwesabika wena n'oyambala ne gumboots oba ogenda nga bw'oli kubanga lisobola n'ogenda ku skin ne likolako side effects sooka omanye gwe nga gwe liyinza kukolako n'abantu b'omu njuyo then n'ekirala li-affecting olumu okuva ku myaka olumu mulinamu bebi omuwere olumu mulinamu omulwadde w'omutu bano abalwadde b'emitima bakina zaalagye athima sisobola yes ogenda kwettira abantu bo mu nnyumba ate ng'oyagala kugoba biku so byonna sooka obyegendereze topapa nnyo kwagala kugoba mmese and all insects sooka weegendereze bwenga abantu kibaffectinga ki then kidde ku bintu by'omu nnyumba eddagala lyonna eri lye balina osprayingsa ennyumba terina kukwatagana na kyakulya oba naddagala mutulyamira sooka ofulumye buli kye bayita ekyokulya oba eddagala omuntu lyanaamira then n'ebintu byemukozesa okuliiramu sowaani bikopo kuba ebiyenje bibeerawa gye tutereka amasowaani bibeera wantu wabeera ate ebintu bye tuliisa so byonna sooka obifulumye omulimu ogwo togutwala nga gwa muzannyo toguwa maid funa olunaku weekend ng'eno gye tugendamu gwekwatiremu byonna n'engoye zino zonna funa mwozipakira because eddagala lijja kugendako ate nekyewunyisa mwagala mu spraying engoye kuba ze zirimu ebiku bw'oba osazewo spraying engoye zispraying mumale muzooze omufaliso omugusprayinze gulimu ebiku abaana gwe beebakako naawe wennyini omuntu omukulu ate ekiroge mugenda okwebakako nga womanyi pamba kati eddagala lyagenze mutandika okusika ate oyo pamba ali like eddagala muli breathing in so mu bispraying mu bifulumye bibeere mu musana wano olaba gavumenti egaba obutimba negamba nekanike okumala essaawa 24 wabweru empewo ekayitemu ennyumba kati ate abantu kye bakola ekikyamu bw'atuuka ospraying ayingira mu nnyumba ne yeesibiramu nti eddagala likole yennyini yeesibiddemu ati baliggaliramu nti likole it is very wrong mu spraying muggule buli wamu kye tuyita ennyumba efune aeration eddagala lifulume onfuna then thorough cleaning engoye zonna emba musazawo zispraying nti ebiku byabazingako bisusse muzooze mufune detergents ezeetagisa muzooze emifaliso ekiba kyetagisa muddemu mujooze kuba temugenda mumala mu abalwadde abayagala okutta ebiku tokikola wekka nti ospraying akazigoko kati ng'ono omwami yagadde osprayinga edduuka lye ate ye n'asibawo kiti kyongera nti basibawo mbwe eddagala lireme fuluma lisobole okutta ebirimu neibawo mutegeezeeko actually abali ku mizigo katonda nga tannakuwawo atola neweera neziba nebahuluzi nezaffe ez'ekampala ziba bwabi mu 5 wemugira kibakakatako lwansonga kati singa ofuuyira ebiyenje kyavunanyizibwa okugamba banneibawo lwansonga nti ebiyenje ebimu bwe bigendamu eddagala bipaala kakati neba wajja kuba afumba leka amazzi nga maggule abisange nga biguddemu so it is very important ne bwotega mmese tewali kintu kinumanga yesu oyinza okukola emmese ezo ku mizigo ziyinza okuba nga ziri ya mizigo gyonna naye tewali kiruma kubeera nga oli yateze emmese n'atagamba emmese nejja neefiira ewuwo so kakati lwakuba nti ffe ekyo tukibuusa amaaso twefaako ffekka kakati nga tuvudde kweno stage esembayo y'okufiirwa obulamu naye n'okutaataaganyiza kw'ebintu ebimu so by informing nti bannange ngenda kutega mmese oba ontegeera ekyokubiri waliwo n'ebigaana gwe nimugamba n'emmese zantu zitega tezifa nti ng'ozitega wano obutwa ne zigenda wa neighbor ne zinywa amazzi
oba okitegeera so kati singa mukikolanga ba neighbor ne mugandi kakati ffenna tugenda tega kitegeeza nti bibeere solution yawamu because mubeera wamu covering up ebyokulya mwenna mubeere nga mufunamu as a neighborhood nga kyenkugambye abaana bano abato abazadde abasinga eno wemubeere waka mufumigating abaana bagenze ku ssomero kubanga gwe abaabo oyaga protecting abaana bo of course that is the main cause naye ate owa neighbor ajja kujja ateewo abeewo kyajjawo ekyokulya olumu wabyerabidde mu nnyumba obikanyuge tekijja kuyisa bulungi omwana wa muno ng'alidde obuto kyekisakyadagamba kijja n'okukulumiza waliwo omwana wa muno ayinza okufa naye nga ne batategana tegeera kikyamuviiriddeko naye nga mu mutima okina n'osigaza guilty mu bulamu bwo bwonna okitegeera so woomanya abaana omwana asobola oyingira mu muzigo gwe wateze ekintu ekyokulya ekitaddeko obuto akiteze emmese omwana wa neighbor n'akirya ogenda gamba otya muno sigwa muwadde obuto kijja kuba kizibu naye oba wayogeddeko eri ate abaana bajja ne bazanyira eno mu mizigo gyammwe bagamba gundi yangambye yateze obutwa mu nnyumba yesse mwegendereze so ekintu kya fumigation tekitwala nti kyamuzanya eddagala eryo nga eritta ebiwuka biri nawe omuntu bisobola okutta so ebeera general effort fenna wetubeera mu area mwetubeera kyobola nga chairman Edward waba bakufuuyira nti government bagenda kufuuyira biki ebiwuka ebyo bajja mwenna ne baba informing kati gwe neighbor lwaki oba tomugambako kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula